omusokola ki kati olina okuba omulokola ayawula omulokola anaawonna amakomera gegenda oba geyeena alina okuba nga ayawula kyokola mu Isaaya 11 Yesu ng'amulagulako mbali alisalwa n'omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okola ki n'okutegeera mulokole onafuna omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera osobole okwawula abantu bali mu kyaki abamu balina amagezi naye nga tebategeera abalala bategeera tebalina maki waliwo alina amagezi naye nga talina kumanya nga alina okumanya nga talina maki naye nsaba ffenna abatudde wano byonna bibeeremu ffe mu linnya erya Yesu amiina Yesu nemubuuza ate bali abakaaba ennyo ne bali bendaba naŋŋamba be balokole ekintu kye wakolanga mu nsi mu kanisa ekyo kye wakolanga mu kanisa nga kibi n'ofa n'oyingira mu gwali ne bakugoba emizimu gy'eggeyeena gikwesasuza gigamba watugobanga kati ffe tukuyina nga girinnya nga gikuba ng'obuluma Yesu n'aŋŋamba sirina muntu yenna bwe njagala ave mu nsi eyo kujja mu kifo ekyo njagala buli abava eyo bajje nga batukudde basikire obwakabaka buno kubanga ekyandeeta mu nsi najja kulokola najja kunoonya ekyo ekyabula mbakomyewo eri kitange Yesu talina muntu yenna wagaliza geyeena taliyo abantu olwokuba bakanyavu balina amalala balina emputu tebawulira abantu bebeetwale geyeena yebasimbuka nendaba amakomera amalala omwali abakulembeze b'amawanga ba Idi Amin Obote buli pulezidenti w'eggwanga gw'omanyi bw'oba wali pulezidenti mu nsi tebakuteeka naabo abatali bakulembeze gw'atali pulezidenti ogenda kunnyonnyola kiri bya pulezidenti Yesu musajja mugezi nnyo ebintu abyawulamu gw'atali musumba bakuteeka batya n'atali musumba kati Yesu mu makomera galageyeena yagaawulamu abali ba bisopu ekkomera bali bokka n'abali abasumba bali awo ne bafaaza ne ba bisopu babwana mukulu bapaapa bonna bali geyeena bakaaba bana baaji be bayita abasiraamu abaaji abakugamba simanyi otuuka mu jjana ojja kusanga yo abawala balina amatutu bakuwoyonkeko baliyonka nvunyu na muliro kubanga amakomera ge nalaba agegeyeena mulimu nvunyu mulimu maggwa mulimu muliro gufeeri ne gwokya Yesu n'aŋŋamba ako doozi budoozi geyeena enkulu yeri ennyanja ey'omuliro kubanga enjiri ekyabulirwa mu nsi ekisa kikyaliwo ne waliwo olunaku ekisa kigenda okukoma era gwe obanga olokoka lokera ddala amiina nendaba amakomera omuli abayimbi b'ensi amanyi basudde abaafa bonna bali makomera ago bakaaba bali bayimbi Michael Jackson Baraka Dube bonna bali maki bw'oli mu kanisa eno olina buleka edansi buli wozina buleka edansi Michael Jackson ku kibonerezo kwabeera kubanga buleka edansi mazina ga Lucifer buli asiba duledi ku mutwe buli asiba duledi ne mulanga duledi ku ki bana abalasi be mulaba abakyabo gamba abakyabo abayita abaki osanga ne mu kyaki abantu basiba duledi kati mu kyaki balasita Lake Dube bonna abasiba enviiri Yesu kitaabwe ye Lucifer kubanga nviiri za magombe yamba amiina mujja kuncawa ate munjagale nase basumula muve mukomera muvege yeena muyingire muggulu era enjiri bino byenkubuulira ebigambo bino mbibuulidde mu ggwanga lino nfulumya Uganda n'ebisomesa omusajja yataako emikono bamuyita Apostle
Alex Mitala yansabire Sara nangamba Mukama akujje mukuru akomesaawo genda owonye kanisa kubanga Yesu yangamba nga ndi mukuru bwe nakussa mu nsi oyo gwandika mutabani wange akuvuge akutwale wa mutabani wange Mitala. Yesu takwita mutumi akwita linnya lyo neewuunya nangamba Mitala oyo Mitala kyana kugamba kyonna genda okikole kubanga oyo mweresa wange era nkoledde genda omugambe naye ninze olunaku lwa munona muleete n'ebino byabankolera si bibyo byoli ebigambo oli. Oyo omusajja yansabire Sara ng'avudde mukulu nangamba Mukama akutute mukulu n'akulaga byonna genda oyambe ekkanisa abali kuwulira abalikkiriza balifuna obulamu abali wakana tubesibangako tambula ogende kyobulange masomesa eggulu nsomesa kye baŋŋamba siwakana na muntu. Amiina sirina budde obwa bibuuso. Buli musumba ali mu kibuga gw'omanyi buli musumba ali mu kibuga natuulako naye ne mubuulira Yesu byamugamba bonna teri musumba mu Kampala wano atamanyi Salongo Peter Wamala eyagenda mukulu bonna bakayanja abo bakiganda Sirwadda Mundeeba oyo mujingo byakola leero nabimugamba nakafa mugulu nemugamba sitaani kino kyatesokola bulamu bwo bijingo nakabano kaaba nagamba Mukama asonyowe ndaba byakola leero. Amina. Katonda buli musumba ali mu kibuga ne bannabbi b'obulimba Yesu n'abandaga bonna nangamba oyo kakambe genda obagambe awa abantu bange emisota niye ninde lwe najja kakande ali misota yatandika bulungi Yesu yandala kakande ng'atandika kakande nnabbi w'obulimba yali mulokole nga gwe bw'oli ng'aliko ekirabo eky'obunnabbi naye be bano abavubuka ababeera mu kyaki aliko ekirabo tayagala kutula wansi wa musumba kati kakande bwati bwe yabula kakande yaliko ekirabo kyaki bano baloni bwe mulaba abannabbi b'obulimba loni okuyitibwakwe yali nnabbi omutuufu olw'obutagala kukakana kwetowasa n'amaliza nabbiloni ng'ali misota mu misango neba banno bokola abambonyi mwabagenda simanya bwambonyi simanya mugenda mu fanero ewalubega simanya buve mukeyena abasajja bali mu kanisa bali mu kubituutu babuzisa omulembe kubanga ekkanisa tesoma bayibuli tesaba tenoonya mwoyo kati abaweereza bamu tebatalina budde bwa kusiiba kunoonya amafuta kuva eri Katonda amafuta agabanguyira ga sitaani kubanga wa sitaani owaayo saddaaka gyakusabye n'okomawo nyinza okumenyera abasajja ba Katonda abali mu Kampala wano abalina amakanisa n'abantu abangi naye nga amaanyi kwe batambulira ga magombe si ga Yesu. Naye nga Yesu yaŋŋamba abo bonna mbalaba mbatunuulidde nina olunaku lwe ŋŋenda okwawula ate nga ebiro bituuse ayawule kyova olaba kyenavudde nzija mwe mwampise. Amiina si mwe mwampise kyenavudde nzija nkutegeeze nti ennaku sookuba zikoze eki zisembedde oddukedde yeena bafaaza babishopu babana mukulu bonna baliggeyeeno. Yesu yaŋŋamba abo bamanyi amazima ate nga nkimanyi bulungi nze taata wange bwana mukulu Kendi Lubega yaŋŋamba bulungi nnyo nga nakalokoka naŋŋamba mutabani Peter kino kimanyi nze ndi faaza ndi kitaawo ndi bwana mukulu obulokole mbumanyi naye eddiini balitusomesa byonna by'obuulira mbitegeera naye kino kibansomesa okukola naye nga amazima obulokozi ebutuusa mu ggulu
ne papa ekyakimanyi teri mukatulika takimanyi nabuuli abafaasa enjiri okuyita mufanjiri nze mbulira enjiri mwangirikaani bino byankulira kusomesa ne musangirikaani mbaddeyo ne mbabuulira ne baloka mwangirikaani kamba ssebo ne bannyabo Yesu geyena yaddala geyena yaki geyena yaddala abantu bakaaba bafuna obulumi ekyannakuwasa ennyo bamaama mukiwulire kwe kulaba ekkomera omwali abaana abato mu kkomera egeyena omuli abaana abato nembuusa Yesu lwaki abaana bano abato nabo bali egeyena mu kkomera eryo Yesu n'agamba ebigambo bino Balumi 12 Balumi essula 12 gibikule Balumi essula 12 gibikule egambye etya olugiri olusooka lugamba lutya kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu nga saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi so temufaanaganyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi.